Ku Project Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekuumidde ku mukutu. Weebale ku subscribinga, weebale ku likinga gw'atannaba naawe atanna subscribinga. Tugamba subscribinga weeyunge ku mukutu ogujjudde abantu abangi abeewaayo okubanga bafuna buli update egenda mu maaso mu ggwanga. Yes, amawulire agaakagwawo omanyi mu mbeera y'okuba nti tubulayo ennaku 2 zokka tulonde omukulembeze w'eggwanga. Ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi era nga n'amawulire ge tulina agaakagwawo. Omukyala amanyiddwa nga Nakalema Violet ng'ono Honorable Mulamba owa National Unity Platform nga y'omu ku beesimbyewo wali e Nakaseke. Omukyala ono ku ssaawa 10 kigambibwa okuba nti bamukidinapinze. Bamukidinapinze ku ssaawa nga 10 era nga mukidinapinze abadde under the command of Sydah Bbumba. Police commander alese ekiragiro ekyo eky'omukwata abadde Sydah Bbumba era ndowooza ka vidiyo kalaba ng'omukyalo ono bamutwala. Tetumanyi nsonga ki, tetumanyi wagye bamutwala, naye ng'ekikulu kiri nti omukyalo ono basobodde okuba nga bamukidinapinga era nga National Unity Platform. Tetumanyi gye binaggwera naye ffe tugenda kuba tukuwa follow up story ku nsonga eno. Likinga, commentinga era subscribinge osobole okuba nga ofuna follow up story ku mukyalo ono.